ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa mu butuufu nannyini matenda amajjuvu agatali mu bukendeevu wonna mukama waffe Allah jalla jalaaluhu. Allah gwe twogerako mutonzi w'ebitonde byonna, yatonda abasiraamu n'atonda abakristaayo n'atonda abashiriku n'atonda ababudizimu, yatonda buli ayitibwa nti muntu, yatonda amajinni gonna. Buli kyonna ky'okubako amaaso nekyowulira kyomanyi nekyotannamanya nti gyekiri kitonde kya Allah. Bwe yatonda ffe abantu n'amajinni yatubuulira ensonga lwaki atutonze bwe yagamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Saatonda majinni newankubadde abantu okujjako ensonga yange eri emu, kubeera nga ebibiri ebyo binsinza. Ekyatondesa amajinni naffe kubeera nga fembi tusinza ani? Tusinza Allah. Era ekyamazima obutasinza Allah kyekigenda okuyingizisa abantu omuliro, ate okusinza Allah kyekigenda okuweesa abantu ejjana. Uganda wange wenna ali wano kyansi okyagirina ey'okuweebwa ejjana n'owona omuliro, ng'ekkubo liri limu kuyimirizawo okusinza Allah ate mugattako bintu birala. Gwe weerwaneko nange ennwana lwange okakase nti akadde weekavugira nga yeggwaddayo ewa Allah, ogenda okudda eri Allah munne nga toli mu abo abagattako Allah n'ebintu ebiki n'ebintu ebirala. Bwe twogera n'ebintu ebyo ebigattibwa ku Allah tuba tutegeeza abantu abasinza emizimu. Oli n'aloota kitaawe nga amugamba munzimbire ennyumba empewo etutta. Kyova olaba nti ebifo awali ebijja maqabiri, ebifo we baziika, ebiseera ebisinga bateekawo gye bayita ennyumba yaki y'ekijja. Ennyumba eyo nno bakugamba ggwe anaabalerako olugezigezi tugitaddewo tukuŋŋaaniremu, tugitaddewo twatuleese omufu waffe, enkuba eyinza otusanga wano tunewogoma wa neiba, naye ng'amaanyi agali emabega w'ennyumba ezo baziteekawo emizimu gyabwe imbu gyegame gyewogome oba giwummulire mu nnyumba ezo. Era oba ogenze kubaliko oli gino bennyini essabo ly'ekika batera kulizimba era awali ekijja kyabwe, kubanga kyanguyira abasirikale okuva ali mu barracks ne bajja no ku fronti okuba emmundu, kubanga ekijja ebanga barracks ye CPS y'emizimu eginaalwanirira ekika kyagyo. Kati eri abantu wetugamba okusinza ebintu ebirala, ye muntu yeyalagirwa okusaala esswala 5 n'agaana, wabula n'aloota taata we yafa
ng'amulagira okukola ki okusaala ate n'atandika okusaala tukwatagana yakimanya alina saala 5 yagaana ate n'afuna ekirooto nga Allah jalla jalaaluhu nga kitaawe amugamba nti naye lwendidda wano nga tosaala najja ku muzikiti nga tebunaba nakulaba imamu amusanga atudde wabweru awo nti ate gwe tyanakedde dda imamu mugulawo saameka wano naze sawa 9 lwe yalabye omuzimu azze ku 9 lugutazze talabika kyekifo ekimu nkyerabidde naye nga byali ku mawulire awo gabukedde omuzimu lubaale waabwe yabagamba bazimbe essabo bazimbe n'omuzikiti era n'abalaga wayagala bazimbe omuzikiti nga gwe balina osooka baleke bazimbe n'essabo omwana gwe bagamba aliko empewo we baali babagambye okuzimba omuzikiti waliwo omuzinga gw'enjuki bo ne balowooza nti erubaale oba ge mayembe ge bayita gannamuzinda ne balowooza nti ono engeri gyaliko empewo engeri gyaliko empewo yajja kusobola okweŋŋanga bali banne abajjewo bwebazimba omuzikiti gwabwe kati n'agenda bamuga nti aha jangu gwosobola okugjawo enjuki zino bwe yagenda ewali enjuki ne zimulaga ttaaki zamulumanga ataliiko mpewo bonna ne badduka bannamawulire abajulizi misinde naye kyenasinga okwetegereza ku vidiyo eyo nti ab'ekika ekyo abasiraamu b'ekika ekyo bakkaanya ne lubaale ekiragiro kyabawadde okuzimba omuki muzikiti gye muzikiti Allah gyagamba nti laisa masjidu ussisa ala taqwa min awwali lyawm omuzikiti ogwo newolabanga okuganya okugusaaliramu eri mu ntandikwa y'okuguteekawo tegwateekebwawo ku lwange balina amajinni gaabwe gabakwata nga bazze okumanyagana ne gabagamba lwaki temuzimba omuzikiti wano nga jjajja mwe Kaseegu yali musajja musaaze ne bagamba bisimillah bannange enkya abaana n'abazzukulu mukubire bannamwe batabaddewo jjajja atabuse ne bazimba omuzikiti nga bali ku buyinza bwa lubaale nga enteekateeka yaabwe yali nti bazimbe omuzikiti bwe bagumala bazimbe essabo ye oda gyali abawadde kati newe gubeera nga mu magezi amalamu tosobola kungamba nti ate lubaale agambye zimba omuzikiti ate nessabo nga ate bikontagana kati omulala muzeeyi Allah asaba ayongera obbanyweza ku bulunga mbwe yabateekako eyatuyita okumenya essabo essembabule bambi yali awaddeyo ekifo bazimbeko omuzikiti fuuti 100 ku 100 ate nga yeewaako naye ekifo n'azimbawo essabo lye nga yenanyini essabo ate era yawaayo n'omuki ate nabaseeka bwe bajja ne babalaga ekifo ky'omuzikiti ate bamugambako nti lwaki ate liri essabo olirina bakuba takibiira nga balyawo akateeraawo nga bakolaki nga beeyongerayo kati alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh ebisinzibwa byonna ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala ffe tubyegaana ffe tetusinza mizimu tetusinza lubaale tetusinza mayembe tetusinza biteega tetusinza balongo abalongo bewazaala balongo baana nga abaana abalala gwobayinako obulombolombo obugenda okukusula mu shiriki ye gwati akkiriza nti bo tebakoonwako tebanyiizibwa tebalina kukaaba oba kale bw'okyogedde ne bana abalala lwaki obakaabya bakuzaako musango ki olyoka obakaabya kati ebisinzibwa byonna nga si Allah ffe ng'abasiraamu omanyi tugenda twogera bino ebigambo nga tubigamba basiraamu nga tubigamba n'atali musiraamu yeegomba okuyingira mu buki mu busiraamu ate ye omunnanfuusi najja n'ateekawo olutalo lwaki mutuwalampa kati nja kusamira ate nga ndi musiraamu tulaba nti oba tobitegedde bino omusiraamu yenna tasamira bw'osamira oba ovudde mu buki mu busiraamu oba tukwatagana omwana waaba asoma ku ssomero sira omubuuza lwaki atuuse leeti lwaki tali mu uniform kale okakasa nti takyasomera ku ssomero gyo mweyo ttaamu tebamutaddemu osobola musanga n'omugala lwaki otuuse leeti ye leeti ewa asomera wuwo kati eddiini y'obusiraamu si ddiini nti
ogenda kakibwa bukakibwa nti oteekwa okubeera omusiraamu. Allah yakuwa, you have free will. Bw'oba oyagala kkiriza obusiraamu owone, bw'oba oganye wakanya obusiraamu ozikirire. Aya gye twogeddeko nti wadhakkir fa inna dhikra tanfau almu'minun, ina aya ezigiri waggulu ne wansi waayo. Allah yagamba kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Allah yagamba nti bwekityo abo boolaba tebajjirwanko nabbi nga tonnaba kutumibwa, n'abagamba ebigambo byobakola ki byobagamba. Mwana tugamba bantu tuti omusiraamu tayabya lumbe. Olinawulira nga atayagala nnyo okwabya olumbe, atayagala nnyo okubeera omuki kubeera omusiraamu tebigatta jamaata alkhairi. Mwana tugamba bantu omusiraamu teyesiba yirizi, tagisiba mwana we. Olina agamba nti njagisiba seeka nze mmanyi obulumi bwe nnina, ate seeka era ndi musiraamu. Kyokka oyo yennyini nga yagenda ew'omusawo n'ow'ekizungu n'amukebera nga emisuwa gigize gifunze pressure, naga naye musawo kyekinnuma, namugamba pressure yekuluma musawo kati guno mundi bagwa 8 banzijanjaba pressure naye nga sikyukako. N'amubuuza omusawo oli ennyama nti gye nsinga n'okulya, ate soda nti wesimunywako mpulira nfa. Sawo n'amugamba nti anti kaakati oba oyagala obulamu va ku nnyama, va ku soda. Naga musawo wenagivaako naddamu entera nti si tumulaba oyo ali ku ggalyo nti ye yalinga gwe ate yalina bubi nnyo, naye kasa yava ku fatisi ne swatse kati olaba nti ali bulungi. Ye yennyini n'alangirira mu bantu be bannange ennyama nedda ennyama maama temumpa nti ate omusawo yangambye yemmalawo ennyama temumpa. Yagenda nyonyola abo abadde bamuwanga ennyama temugimpa kubanga ekontana n'obulamu bwange ejja kunzita. Kati biro ebyomusawo yabikkiriza era n'amanya nti wenaali ennyama nejja kuleetera obuzibu, hatta waali omusawo taliiwo naye tagirya. Kati ani najja ku saidi y'eddiini. Wamma seeka nze mbuuza, muzadde wange waba yafa nga si musiraamu naye nga nze mwagala nnyo ate nga yali akola emirimu emirungi, kubanga kitaffe yasima oluzzi olwayamba abantu ekyalo kyonna, n'abasiraamu bafunangako obuzu. Kubanga twaliko ne mu kisiibo olumu n'atuwa akatogo kaali kasigaddewo ewaka n'akagabira abasiraamu abasiibulukka, naye n'imamu ennyini yakalya. Seeka wensabira kitange oyo namulwa nti man lam yukaffiru almushirikiina, omuntu yenna atakafuwaza mukaafu, atakafuwaza mushiriku nga yalaba talina buzibu ate Allah agambye alina obuzibu, aw shaqqa fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara bijimaa. Omuntu yenna atakafuwaza mushiriku oba abuusabuusa tomanya oba agamba nti bituufu ebyabwe naawe gagonna makubo, aba akafuwadde. Seeka nawe muleke, aba akafuwadde atya. Seeka olwefidde ku muntu nga si musiraamu wadde omwagala, leka naawe muleke. Allah yalamula ebitonde. Nkubuuza amanya olimu n'amagezi ng'agenda ayumba bwati bwati, ye njasigala nga nze nja musabira. Olwaliwo omusajja waawo newo mu mukono yateekateeka edduwa ya kitaawe, yali ya nnyina, yafa si musiraamu. Kati seeka bano abakola ku nsonga ezo, abayimirizaawo emikolo egyo egitali ku sunna egyo, kati seeka baalimu ate kanigguusa. Seeka ne bagamba ono dina linnya lyotugamba nga si musiraamu kale naye ati mama wange nti nedda sewo. Baseeka babiri ne bagaana, owokusatu wawa n'emukono nakkiriza era edduwa yagikola. Kati oba okyabuusabuusa ekyoyo hajati aziika bba omwezi guno oba oguwedde gwennyini, bava mu kuziika bba atali musiraamu, hajati ateekawo edduwa ya bba ewaka. Baseeka baali batuuse edda, babanga mukoka mu kikko. Gwe kasenkuba etonyanga ogenda mu kikko ng'omulindo oba oliawo nga ajjaaga batuka nti ki kyanti nje tirina okubeera. Kati baseeka baali batuuse dda bagenda sabira atali musiraamu. Era bw'oba bagendereza baseeka baganda bafa bonsaba Allah balungamye, be basinza okuyimirizaawo ebintu ebibuzaabuza abantu mu ddiini. Nalabye wano juzi musajjawo nkwatangabo, Allah bakumire omukwano gwammwe
Sekasemambo balina babadde ku mugenzi tamale mirundi Sekasemambo nawani kuno sikuwalampa abantu kubanga kasito walampa eddiini ffe tetubulya kirozo Sekasemambo mufti ayagala obeera mufti owokumeka owokusatu kuba ekyo owokuna tuyinza okiwa wano wekasangalabi naye owokusatu yakyaliwo Semambo yakisaba nga bali kutamala emirundi awanisa emikono ono akulembeddemu ate Allah atusaasira atuwe hidaya wali mubamugambye muganda waffe kyewakoze si kituufu nedda kyekonaze nkimanyi nze dduwa gye nasomye masabira mufu nedda oli mudhabidhabina osiriwaza abantu kati ate Sekasemambo ono kuba kati ono yekale yabadde kataalolede yakulembeddemu ekyo Sekasemambo ku kiro z'olina gwe abasiraamu kataba kuwe n'oba mufuti n'owanika emikono mu kifaananyi ekiraga nti musabira afudde nga si musiraamu nabagamba abasiraamu nze mbagamba weekolera eddiini abawalimu abamu be mwagala okukolerako eddiini ebidiini babivaako dda baagala bulamu buno obw'ensi man kaana yuridu al-aajila ajjalna lahu fiiha man nashaa yina yagala buno bulamu bw'ensi Allah ganze nkwanguyiriza mu bye mbanjagadde liman nuride ate era eri gwe mbanjagadde kati musajja watu yayagalako n'oba mufuti Allah n'abusabotaginga Allah agamba nyanguyiriza gwenjagadde ate kyenjagadde eri gwenjagadde ninoba ku ddaala ng'oli sheekh wafuluma nako n'ogenda n'osoma eddiini ebweru w'ensi eno n'ogenda ku nsulo yaayo n'otakwatibwa Allah ensonyi n'okwatibwa abantu ensonyi mulowooza wona yagala atali musiraamu n'otuka n'okukakanya eddiini olw'okuwolaga nti oli munnaabwe kigenda kufuula ki mu maaso ga Allah tebasobola kwagala nga ggwe wookola munnange ye atali musiraamu bwajja kumufuuwa omusiraamu n'amusabira nti Mukama musaase taba na tteeka lyamenye mu ddiini yaabwe naye ate ffe mu yaffe oba omenye etteeka ffe mu ddiini eyaffe tewaliiwo munene mu busiraamu woba oseeredde nga tugamba kino kibi era nze Sekasemambo obanga wamazima mu ddiini wallahi yandivuddeyo n'agamba kale ekyakolebwa yali nsomi nsaba abasiraamu tusonyiwe kubanga wallahi kubuzaabuza basiraamu naye ku lwaki baseeka abo babeera mu mikolokolo egyo egya bidaa egyo tebakaafuwaza abasinga mu bo tebakaafuwaza bakaafu era nga yo batashirikuwaza bashiriku era obasanga mu bibinja byabwe nga batambula nabo nga bagamba nti omwana asomye kutuba oba haji tamulabye ya rabbi kubanga ajo yatuyamba nnyo kale mushiriku naye atuyamba abantu abo tubeetaaga ate omushiriku tumuwagaza ate omushiriku wallahi tetumwetaaga tetwetagala mugagga ye naffe twetaaga Allah subhanahu wa ta'ala gwoba okola eddiini gikole watayagala bikole ki biveeko abakolera obusiraamu emyaka 10 egiyise mu Uganda be bakyabukola kati waliwo balala amawozeza emyaka 3 ng'osaaza wano ninga tegawera ameka kati imamu ali myaka agiringa 25 oba 27 ni musayi muto yandisukamu kati oba opimye emyaka gyaffe ffenna ngaetuli wano nga golowooza nti amaanyi go bwe busiraamu bw'ensi eno golowooza obusiraamu bulina myaka gyo gye bubadde eri emabega ntonna bakujja gwobadde nabwo obusiraamu bwa rabbul alamin ono gwe mwalabye imaamu ow'emmengo yasabye mamafiina abantu abo mubalaba abo abasiraamu abo begendeza baimaamu abo imaamu abamu tebakaafuwaza bashiriku ku lwaki abamu nabo bashiriku bennyini abalala bayonta bayaga bali bati kati walabaako okulya abakabubasi mushiriku yaleese mukaafu yaleese ani yaleese atwala kale nno wandigambye ku Peter nti Peter mpaayo omutwalo kuba ye Peter ng'akyali mulamu emaali ye eri halaali tugirya naye omushiriku ate imaamu saballa tatujjaako obulungamu kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba
kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin bwekyo bwe kiri tewaliiwo kwabo bakulembera bajjirwa mubaka illa qalu okujjako bagambanga ng'omubaka amaze obbabuulira obusiraamu sahirun aw majnun omusajja ono alabika muloge oba alabika mulalu. Allah agamba atawasaw bihi oba bakiramirigana kubanga nga babyogeranga luli nakati babyogera. Sanga omusajja nga yayita musiraamu naye agamba senjala oba yagwa eddalu wesenjala musiru oyo Sulemani Subiru tombulira mbwezo oyo mulalu anti olwokuba omugambye nti okkirizibwa okuwasa wakasimba nga oli wakasimba naye atuyita abalalu tava muloogi kati muloogi omubuuze omuziro gwe yakati wamala omuwa sente nga yekaya asigaddewo endeka muntu negwa nga wamamba nga oli wamamba omugamba wejeredde ng'olina ekikwambadde amaaso mamyufu tojjukira omusajja gwe bakwatira muloogi mulyogo gukutte nayita mu dirisa nerigaana nga tajjaamu yali mungi yali muloogi oba yali amaze oba yali tannaba naye mugagga lubuto lunene omuliro gwamufuutula muloogi ebisi kali gwe omubuuza nti oli wakikaki naye buli wetuwagamba bino ebigambo nga oba tugamba olwaleero wallahi babigamba nga banabi ba Allah. Kati nno singa atali musiraamu yakitugamba oba kale omushiriku tugamba kale kati bato musiraamu na mushiriku ekikowunyisa ate mu basiraamu mwennyini mwe muli abakosebwa nga twogedde ku bashiriku kitegeeza nti mu mitima gyabwe bakyalinamu obuki obukaafu tebannaba kusiramuka. Saba Allah tusiramule bino ebigambo munnaye binene. Allah lwaki biri mu Quran Allah kulabula si gwe asoose ovuma abo walimu waliwo banna abakola ki ono kyagambye wanebabega nti bagamba nti sahirun ono muloge au majnun oba muki mulalu ye muwala eyakola vidiyo ennaku ezo n'agamba nti nze oŋŋambe nti sifumbe atali musiraamu nja mufumbirwa namuzaalamu abaana kati abaana mbatuge nedda okujja wekuulako bwekuziwaya Allah jazikuzaako onyogenda ku polisi newekyanga tumanyira polisi nega nti kale kakana munaye muzi tugenda kwogera negundi ensonga ejja kukolebwako nejjamu engatto nekoyingira mu katimba bwoti olulimi lukyuka sirikata tulekanya oluyi tulekanira naye nga badde akuleeta nga alaga nti kuba abakukola kavuyo eri banno bandimulemeseza okutuuza kati agamba ajust kola statement naye kolinnya wooti mu katimba wali khalas ate gotandikoga nti afande munnanga abaana nalese sigaddewo tewagaddewo ye munnogo wabba yaleka aguddewo nafaana naye nga akudaala kati omuntu wabanga yafumbira omusajja nga si musiraamu nalungama naga nti wallahi nali nkoze ensobi nadda ku mulamwa nagamba kati kana akadde katose ngenda kwawukana ne Peter nzirayo wa Allah wange bano abaana tebalina musango bazadde. Nze nagamba bwola abasiraamu oba okoze ensobi n'ozaala omusajja nga si musiraamu tokola nsobi yakubiri ate kumuteera mwana oyo omwana mulemereka asigale eno guno onaawoza kino togattako baana bakuzikirira anti yenna anaava mu nsi eno nga si musiraamu faqad khasira khusiranan mubina agenda bakoze los anti bwofa nga abaana bakusabira so kiri ate bwofa nga abaana si basiraamu los kati nabagamba bola tokola nsobi bbiri woba okoze ensobi n'ozaala atali musiraamu ate ogattako yakubiri kumulekera baana oliwo omukyala mukwano gwange yezaala musajja nsi musiraamu naye wallahi aperereza abaana be kati waliwambiwa balina abaana 10 kati omusanvu basiraamu kyova nsaasira nnyo omusajja wasa omukazi nga si musiraamu abaana bakkaanya nnyo ne bannyaabwe
ayinza n'okusiramukira ku ssomero ng'asaala ewaka nga tasaala nga wooli. Kati mwana anti waali lindako okusaala, tujja kusaala ng'agenze, agambye agenda mu katawuni. Olujja okusa nga budduka bukwata akadongola, mami zukuli mami. Kitegeeza era oba wooli nga bagamba temukuba akabonero mutabuliki mumanyi ajja balinnya mu bulago eyo mpologoma ya Yuda akusaako okugamba ogunene. Kati abaana ne bakola bagamba inna lillahi ma akhadha wuyo buli abadde akuba akabonero lekeraawo komaawo kalekeyo eno sabusa mukono. Ng'olunda abaana abakomanya olunda abasiraamu buli akulamu bwati ng'akola chachi bannange sula naawe nga gwoliko bamutegeka dda. Kati omwana yejjako waya nagamba kati abaana tubatuge, ayagala ayogera afune sympathy. Abaana tubatuga tebalina musango mu mulimu wakola, wabula kyogenda okubatugako oyinza okukola ate okubalekera mikono gitali gyabuki gya busiraamu. Obeera obatuza ate nnyo nosinga nabataddemu omugwa mu bulago. Naye lwaki olowooza abantu bali bwe batyo? Balina bajjajja baabwe n'emabega. Bwe bagamba ebyeddiini nga bagamba sahirun aw majnun, sajja mulala oyo baba aloga muloge, naye nga omugamba bigambo byani bya Allah. Allah n'agamba atawasaw bihi, oba bakiramirigana, bal hum qawmun taghun. Allah n'agamba nedda, kibiina kyabatwaghun, bajeemu. Bagambibwa ebigambo bya Allah ne babiwulira ne bagamba ffe tubikoze eki, tubiganye. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Allah kati baveeko, fatawalla anhum, bakole ki, baveeko. Ffe singa twalekera ddawo okusomesa abantu aqida, aqida bannange evumisa, aqida ekubisa. Oli okubiddwako ng'ova kusaaza noga assalamu alaikum warahmatullah kusima oluyi anti babeera amaze okusala bamanya kati okubwa bakulinda nga oli musala assalamu alaikum warahmatullah ogenda okuzza eno bwoti ba olina kuzzaayo eno tuvumira mu kutuba mwate mutumanyira manyira temugamba obusiraamu bwagenda okujjano tebatusanga n'ebyaffe. Imaamu amu otyogerako ki mumukube kubanga nange obedda neewuunya. Imaamu yakuyisa eno yakuwayo omusiraamu yagenda okusaaza ekalisizo eyo byetwogera si byajjo nti biyiseeko bya leero. Yagenda okusaaza ekalisizo yagamba nno basiraamu kagambo katono nnyo nti okkirizibwa okuwasa omukyalo w'omuziro gwo wabanga Allah teyamukuga Allah sajja mukulu nayimiranga ejjuma ewedde enkola bwekyo mwagijjawa ali ku khatibu nno mwajawe enkola bwekyo kadi imaamu bali bagala bamuvumira awo nobawo omukambeso agende fuluma bambi musajja watu nakuŋŋanya bugato byabadde azze nabo naswala nasooba si nagenda. Era sibagambye jjo sibagambye leero kati kino kyate kati kya mwezi guwedde. Era omusiraamu asomesa abasiraamu bannange, omusiraamu takola shiriki, omusiraamu tayabya lumbe. Kumbe ku muzikiti wabyogerera ku weekend eddako waliwo olumbe ku muzikiti wennyini, yadde olwataano yadde nti imaamu tola ku salaamu yadde sewebale kusomesa, wabula bannange abasiraamu bannange olumbe lwa mukaaga bannange bamulekawo awo. Genda mumuli omulala mbaweeyo omulala yamala bulungi okusaaza olukiiko ne lutuulirawo ne lumugoberawo toddamu kusaaza wano. Nange bwe batyo bangoba nno nze bangoba emyaka egi naye nga ne bagamba nga shiriki bwe baali bagamba abantu ofuna sympathy babagamba nti yagambye abasomeddwa nagisi nensirika emyaka egi kubanga bino ebya mimbali si nsonga nemba siri ku mimbali nga n'abantu basatu bengamba nti Allah yagamba kimmala gwe tuula kuno ku mimbali yogererako byoyagala kadde kajja kati etwala eryajja liryantaasa Allah kuyayisiza nga babuuza kiki ekyali tubuulire ku nsonga za Sulaiman
Umwana toyogera ku Sulaiman bashiri kuno balina akatiko kabaawo muzikiti toyogera ku Sulaiman manyi omwana museufu ampisa lwaki temutendeka abantu abo bwe babuulira mu bantu werere ntuddaawo manya Allah yampa nsirika ndi musajja musirise nsirika nga boogera ngwetwalaga Sulaiman weewozeeko fere tubulana muntu tamaze kwogera nali nina akapapula bali banvuna naye ng'okusoma kwabwe tekwali kulungi kati nze nali nakapapula nga bwe tebogera nkiwandiika ate nga nkirinako komenti naye nagamba owetwale bano kyebanvunaana nasoma aya egamba ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuuna najas nemugamba madde nkusaba nsome ng'ovvuunula nentandika ya ayuha alladhina amanu nangamba nti yimirirawo abange mu abakkiriza innama almushrikuuna najas mazima ddala abashiriku kazambi nemugamba amadde nsaba ne bwokomaawo abasiraamu nayogera ku kigambo ekyo saakyogera ko bo abaali abamazima nti bannange ekyo kye yayogera kati kaabe twali mwatugambye yagamba abasomeddwa nagisi ne batunola wansi we bo bateekayo kirala nkola y'abashiriku ku lwaki wanaateekayo shiriki tagenda funa amuwagira bannange shiriki oyo mulaba abantu bamukola naye aswaza kyovala nti singa mubeera ku mukolo gwonna nogaa tubadde tusaba sebaakulira abasamizi b'okukyalo kuno obuuze ku bako baffe nga yeesoza kati wotakyogera mate sinza kusituka sijja kuyimirira kutyobola butobozi bantu lwaki nzikakkanya nange okusamira saayagala nga Kalundi we yagambye omusamize w'ebbombo nange saayagala kusamira nange empoozi ezannonda agenda yetwatwanaawo kubanga kino kyali kiswaza nze ntambudde ku mikolo oluusi nemubeera ku mukolo kuliko n'omusamize naye waba yeyogerako bamutegeere tayogera nti nze asamirira ejjinja lyegundi agamba nasomera egindi oyo obi wange ndi dereva tagamba nti buli lwamuka agamba nsamira ebyo tabyogerako abantu beyanjula nti ndi imaamu nsaaza gundi ndi pasita nkola kino ndi n'omubbi abulako yogera nti bane nzenze emmotoka zammwe ku kyalo kuno naye yo omusamize simwetegefu kukyogerako kya buswavu noona agenda ku musawo tasobola kugamba banne nti ngenze ku musawo wano nina ebimpuuba agamba ngenzeeko nabyendazeeko wano naye siri wakudda kati ng'afuna booda emanyi ebyama bye nga bakulubuka bambuka bakkire naye simanyi gyali simanyi oba gyali ani tulina gye tugenda wano naye katulawo batunamusanga tamwogera era babeera bakola emikolo gyabwe bamugambye genda osimba eddagala oba genda olinaabe abikola mu nkukutu okugjako omugwe banyumiza yali anaabira ku lubuto eddagala najja emisana teke oba yali mukaleesu nayiwa amazzi waggulu ku bbaati n'agateega wano wansi nigamuyiikako ku lubuto ddagala linabirawo misana teke abantu beekaza kakati Allah ga subhanahu wa ta'ala nti fatawalla anhum bakoleki baveeko singa tetubavaako nti kubeesonyiwa nti balekayo boogere bye baagala ffe tuli ku ddiini singa twasirika dda bannanga abashiri kubavuma olwo neyazze ku vidiyo n'agamba nti n'akaana ke kaafudde singa gwe wafuddemu awulira afa ate wewunye weyakyogedde neŋamba alhamdulillah ekyo nga si kinene ku bye baakoogera mu ddiini singa nze nafuddemu ekyo kyangu nawe ngenda mmala nkoleki naye nawe kyonvunaana ojja kukakasa nti geegaali amazima nze ongamba nti akaana kafudde nze kino tekinumamu singa yakigambye maama we yandibadde amuluma ndibadde amusambasamba oba omutugatuga naye nze obi ngamba nze ebyo si ngambugamba nti mashallah sinza nakukolimira nkukolimire nti nawe fa okufa si kikolimu nawe ogenda mala okoleki noolaba obukyayo omuntu bwakulinako nti takumanyi namanya tobeera uwe tomogeranga nako tomutegera mutegeera ali awo mushiriku waabwe amannyo gawe gaddugadde mindi naye nakusanga n'agamba singa gwe wafudde awulira afa obulumi be bano sahirun au majnun Allah agamba nti oyo akwogerera bwatyo fatawalla anhum muveeko osigale ku mulamwa fama anta bimalum
gwe gye bali abo si gwe bavunaanyizibwako, gwe omulimu gw'olina gwesomesa byenna kugambye kusomesa baki basiraamu. Wadhakkir, ono Allah ayogera ekigambo kino wadhakkir, kati kola ki? Kati jjukiza. Otegera kyegamba jjukiza. Fe okutula no maaso gammwe ntubagamba Allah yagamba, tetubagamba nti mutereere. Okuterera office si yaffe, gw'omanyi oba oterera oba obikola ki? Nze nebagamba lwo omusajja nali nga mudalusu nga mukwano gwange antula kumpi nga olaba kano kwa muzeeyi naye toloola jankuwulire jangu naawe enteekateeka eri eri emmanju ndabye eyakatiire bwoneesumagiza eri eyo emanju togenda yeyo kakati Allah understand. Fe omulimu ogwaffe madde bakati yantuulangaawo manyi bino ebigambo bino ebyaqiida right abantu tebabyagala naye wallahi binyuma omutima gubisanyukira. Emisomo gino egyaqiida bannange shiriki si mulungi, bannange ebyamayembe, emitima gy'abantu gyagala okuwulira ebigambo ebyo. Kati muzeeyi yalinga atuula awo nga anyeenya omutenzi ndowooza ategeera, kumbe yeteekateeka kugwakana. Anyeenya nze manyi biyingira, kumbe oba binyeenya kugwa aleka alinga abikunkumula tekiyingire ekyo tekiyingire ekyo. Kati lumu nga mbuuza seeka oyogedde ku Kyabalongo nti ye ekituufu tuli mu ddalusu nga tutudde bwe tuti, nagamba ekituufu sijja kwegaana, nze Abalongo mbalina, seeka sibeera musiraamu. Nengamba subhanallah, ekituufu oba obalina nga wasiba Abalongo nti ye nabasiba, nemugaa tobeera musiraamu, mushiriku yennyini awedde emirimu. Nemugaa naye chansi weeri tusobola okwenenya Abalongo abo n'obajjawo kubanga bebabateerawo biteere. Nemugamba obanga obatidde nze wendi, nagamba seeka inshallah tujja kukola enteekateeka. Nozali enteekateeka kudduka dalusu akulabiza bulabiriza oti ng'osimba ebyuma nadduka kulwati yamanya dalasa kontana nekyakkiririzaamu. Kati Allah yatugondezaamu wadhakiru ogugojjukiza buki bujjukiza fa inna dhikra, kubanga mazima ddala okujjukiza okwo nga kwenkola kati tanfa'u almu'minin, kugasa abaki abakkiriza. Era olabanga bakusomedde ku mateeka ga Allah ngandi mune Allah yagaana obwenzi. Tubadde mu dalusu obaddeyo awo subiddwa ya rabbi ne kasita katoli mweno tubadde mu dalusu badde ngenza okufuna wuzzu nkomawo wano mu dalasa mpisanganya n'abavubuka babiri abadde bava mu dalusu. Kati buvubuka obadde emyaka egyere egy'obwenzi yenzi obwo omanyi omuntu olina obwenzi bwenda ngoloza buno bo tebulina buzibu endayo okaawo endayo okaawo naye kasito otuuka mu myaka egy'obukulu buli kwenda kasito otuuka mu myaka egiwandiikibwako emirimu buli kwenda kwokola kuzitowa ku minzaani yani ku minzaani ya Allah. Kati njagala mukiriwa obulenzi buno obadde bwogera kawala. Kati akamu kagambye kanewako nti kano kogamba mbadde manya waliwo poliisi, kati wabaddewo poliisi naye kawala kabaddewo awo biki. Kati nga amaloboozi gaabwe nga sikagalaga balina akawala kabadde bateeze ate kyokka ate nga bava mu ddalasa. Kyegamba nti kyokka ate nga mu ddalusu nze omu kwabadde basomesa era obwenzi tubwogeddeko. Kati kyegamba nti okujjukiza si kwa buli muntu yenna, tanfa'ul mu'minin. Mukkiriza yagaa nti subhanallah kituufu mbadde mbikola naye siddamu nkomyawo. Ate oyinza ogamba nkomyawo wiiki nga bbiri neweerabira noyagala oddeyo nogamba nkomyawo, kati kugwokuna nogamba nkomyawo nebikomera ddala. Kati weegendezanga nnyo okujjukizibwa
notakola notareactinga positively kiba kitegeeza nti gwe toli mu abo bagasibwa kujjukizibwa wabula oli mu abo Allah be yagamba fatawalla anhum bakole ki baveeko baleke si gwavunaanibwa ku bye bali wadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminun Allah kyeyava agamba rabbul alamin wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun munnange Muhammad alayhi salam satonda majini yadde abantu okujjako ensonga yali etya nabatonda kunsinza kati bajjukize nti ekyabaleetesa mu nsi muno bajja kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala ma uridu minhum min rizqi nze Allah saagala babeeko kyebampa saagala babeeko kyebampa saagala mmere huwa yut'imu wala yut'am Allah aliisa ye tebamukola tebamuliisa huwa rabbu shi'ra yenna nnyini munyenye yakayakana ya rabbul alamin arrazzaq dhu quwwati almatin ye Allah gabirira kirimanyi rabbul alamin innahu ala kulli shay'in qadir atenga Allah ghaniyun 'anil alamin tayina kitonde kyonna kyeyeguya fe munnange obeera mukulembeze nenga otunulira abakyala b'okulembera bwoti mulimu naawe akutabula oli mukambwe nenga ate yo temukambwalira era nakubira essimu laga nti haji leero nga toyogedde bulungi bane nkulabye nkulabye ku mawulire ngamba haji nze leero tojja oba nedda haji ati wallahi mbadde just zivuddeko naye kati nolaga nti ate katolina buzibu Allah si bw'atyo nti mu bye yatonda alinamu bye yeeyagaliza neva ye Allah ffenna tuba tuli kyekimu talina kyatwagaza rabbul alamin kati gwe kiri gy'oli okusinza Allah oba okubireka nemanya Allah yakutumira obubaka nakati buno nkuwa buki bubaka sawa Allah message eno wallahi yetugase yagamba ma uridu minhum bagambe sina kyembagaza min rizqi mubigabirirwa saagala kulya saagala kunyambaza saagala kuba byonna sina kyenkozesaako wama uridu an yut'imun ate saagala nti bandiise kubeera sirya inna Allah amazima ddala Allah gwe twogerako okusinza huwa arrazzaqo yakola ki yagabirira gwe bootakulwalidde obuzibu attanka osibyeko ne kufulu nakuuma ntaddewo n'omwana omukambwe Allah nasumulula ekire kyenkuba nekijjuza tanka zonna eziri ku kyalo okwo ne mukoka n'ateekayo mu kisenyi rabbul alamin ye razzaq gwe weewuunye Allah okubanga akwata omuntu omu namuwa abaana 20 ate abaana 20 n'abawa bo nabawa abaana 200 abaana 200 n'abawa abaana 400 naye nga bava muntu atya razzaqo Allah nenga buli mwana ali mu family Allah yamuwa amasa ameka kati nosasulayo sente meka wallahi nga tonnamanya bbeeyi yo maaso ga Allah negendako mu ddwaliro mukyala wange yanyumya naga nti seeka okimanyi nti nali emulago naye nga otunulira almost kilomita nga namba okuva kuli paka eri nga baana balwala amaaso okuva kuli paka eri balwala emitima eri mawugwe gabaluma eri bayina olabe ebizibu kyenjagalamu kati genda nga obuuza buli department kyekikuluma baby maaso gannuma musawo yagambye eki basabye $2,000,000 okunongoosa eriiso ng'owandiika tegeeza eriiso limu lya 2 amaaso 2 ebyo 4 kati abaana nina 8 nze mba ndi musente mmeka nga buli liiso lyakugula singa osangayo abaana tebalina maaso nkiki nti muzeeyi sente zaabula singa osangayo famire nga bonna beebase nkiki nti oxygen tetulina naye ffenna tuwa byabwereere singa osangayo omuntu ng'akutte ekikajjo bw'ati naye nga takirya nkyate buzibu ki nti amannyo gaweddeko unit sekuli taata agenze kukima unit taata agenze teekako kayaka tosanga bantu waka nga batudde mu nnyumba ne tochi we bati nga ne TV werire nga tekuli kikola ku byamasanyalaze
kati wali chichi baba nga muli munzikiza tewaye tata baba nayambuse ku muzikiti akabi agenda kusaka musazi nenda batankubira oba tafunye kasente nga bonna bazikidde kati singa n'amaaso gali gazikirirako sanga omukyala ali muddiro bwatyaga nti gundi nkutte kwanyono nze ramula nti teka nituuse ntya mbawala anoonya kisenge kibuze tekuli yaka Allah abanja Allah agamba nze Razzaq nze mbawa buwi mbone Allah mugagga subhanallah yagamba rabbul alamin dhu quwwatil matin agabirya Allah kirimanyi Allah ina amanyi ya rabbi laba engeri gyatunafuyamu just ng'ogenda kwebaka sajja wamanyi nga sudayisooyo ogenda omulaba nga omukono ogugenzi nze kyayiyanjiikirako nga nsumagira ani era kirabyeko omulala mugenda kwetukuza kize nedaneda naye abakazi boolaba batulinako obujulizi nti wa alimba oyo otegedde ekigambo ekyo muzeeyi agaye nti ye yamunywako nga yeebasi namaana amunoonya kyayiwangalasewo tulo weyala otegera nti wallahi Allah atulinako amaanyi ojja olaba omuntu abonaabona n'otulo nga gwotunula nze ono Salman Al-Farisi Allah munkuumire bw'omuze okusanga yebase mu ddiiro ng'agenda mu katanda ke ng'atuuka eyo ng'agenda mu kaseera omubeera engoye ze ayagala kwambala genda kusomera saa mukaga ogw'ekiro n'omukazi jeemu genda weebake naga ye taata nakade sumuluza ggulewo Salman onoonya ki nga taliiwo si yeye era lumu omukyala yanzigulirako neneebaka nekerako nangamba ti kwayiseewa nenga subhanallah gwe yanzigulidde netunyumya naga sinnakulabako tuli banafu nabadde nakulinze dda naye nga ntya okugamba katumale okwaziina Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, tugendedde mu adhan tuwadde ku aya w'ekitiibwa Allah egamba inna Allaha huwa ar-Razzaq
amazima ddala Allah ye mugabirizi dhul quwwati almatin nanyini maanyi era nanyini busobozi. Era Allah agamba nti fa inna lilladhina dhalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Mazima ddala eri abo abalyaza amaanyi balina agabonerezo nga agabonerezo agatomera bannaabwe ababasooka. Fala yasta'jilun, kale tebambapya nti kati kibanga kituufu omushiriku tagenda kuyingira jjana kale mugambe Allah atukubera ddu, mugambe Allah atukole. Allah ganti si bwenkola, kubanga balina sheya yaabwe jja nga bwe nagituusa ku baasooka nabo ngenda gibakola ki kugibatuusaako. Fawailu lilladhina kaffaru min yaumihim alladhi yu'adun, kale nno okubonaabona kuli kwabo abawakanyi abatakkiriza Allah abashiriku ku lunaku lwabe luno olwabalaganyisibwa. Abange lwaki tubagamba tubeere basiraamu tubeere bakkiriza? Waliyo olunaku lwe tugenda okusinkana Allah, Allah asasule mu bwenkanya buli muntu nga bwe yawangaalanga. Abalongoosanga eri Allah, Allah agenda basasula mu bwenkanya. N'abalyaza amaanya Allah ne bagaana okusinza Allah, ne basinza lubaale, ne basinza emisambwa, ne basinza ebiteega, wallahi Allah agenda basasula. Omuntu afanaganako bwatyo Allah yamumma okuwolerezebwa. Wallahi n'oyo amuwolereza naye Allah agenda muvunaaniramu. Omuntu yenna avudde mu bulamu buno obwensinga mushiriku mukaafu, Allah agenda muvunaana. Singa Allah ali ayagala buli muntu yenna abeere ku bulungamu, yandibadde atonda nga bamalayika nga tuli one sided. Ate newe yandibadde atonze nga bwe tuli n'ateekawo conditions ezitulaga nti tulina kubeera basiraamu nga ziri direct, buli muntu yandibadde abeera musiraamu nga ziriwa. Kubaka gyeriyo omuntu gosanga nga tasaala swala za farada naye nga asala layiri. Omanye ensonga gyaliko? Bamugambye nti osala layiri tosigaza bbanja. Olw'okuba ginoonyaamu kya duniya, subuhi emulema eri mu budde nga bukedde n'ayanguyira layiri wakati mu kiro. Singa we twamalanga esswala wano nga wetwala salaamu bwoti gena okukola musawo bwoti nga mulimu obwebiri ebiri okusinzira ku laaka ezibadde mu sswala eyo, guno omuzikiti singa tegutumala. Olaba just imaamu ateekateeka kakulya wali emmanju, jamu n'akwata omuzikiti. Era wallahi imaamu kino nkikugamba, singa twalina ku ssente nga zikaze endowoozo bba nazo, amiina, nga wetumala ddalasa bwe tuti nga tuggalawo omuzikiti ogwo, nga tutandika okulya nga tunywa nga tukuba olwali. Eba ne masha Allah, Allah atuwejjana Makka ne Madiina. Wandigenze ng'okulowooza okuggala omuzikiti ogwo nga tolina olugi tesobola kwefunya kulaba abantu abatudde paka ku mulyango awo, nga gwe alaba olowooza bazze kusoma naye nga Allah yamanya akimanyi bali ku maaribu. Kati weerwaneko okole eddiini, wejjeemu amalala n'effujjo. Bakugamba Allah yagamba, kati ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abanyankole. Ani yakutonda Omuganda? Ani yatonda Omunyankole? Njawulo teri wakati w'Omuganda n'Omutyope, njawulo teri wakati w'Omunauganda n'Omunigeria mu butonde bwabwe. Allah yatussiza huda Quran nga yegatte entegeera yaffe ku butuufu. Byonna enneeyisa yammwe nga Abanigeria embi, Quran egigaana nga bwegaana ey'Abanauganda embi, nga bwegaana ey'Abasoga embi, nga bwegaana ey'Abazungu embi. Quran netuwa huda ku buli nsonga yonna. Quran yekulaga huda nti kino kyolina okukola, yadde mwakula mukola kino kyolina okukola. Nga olaba abakyala bwe baalabuka nti baakula tebalya magi naye bakizuula nti gwali mululu gw'abasajja baabwe n'enkoko, ne batandika n'okuzeegulira. Nalawo omukyala wali mukalagi waffe waliwo ekyuma ky'enkoko kigisiika bwe kiti
beera kulinga eri kulya mapoozi kati naye nga omukyala agirinze wewumulira era alinze enamba gweba okyagula ekifiiwo kayanira jambye kumpagunya ate ompaddekawo watiro ye yali alinze enamba nga yewuba bweti ate abakyala bagenda zirya bazimale ku sigiri kubanga abamu tebalina nnyo mulimu gwa sente zaabwe guli awo sente zaabwe purayimalire era sekendalire ziyimiriddewo ku buntuntu webutu oba okayagadde okulya gwe gundi jange ogende olaba ono omusajja w'enkoko yazze kati nga bwe baalabuka ne bagamba enkoko baali batufera bongere okulabuka bakimanye nti eyabagaana okulya endiga yali abalimba bwobanga oli musiraamu ate ani yaggaana endiga fe Allah yatugaana terakkirizibwa tugaana kyova olaba nti tosobola kubeera musiraamu okutuusa nga ogoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ffe nabbi kyeyatugaana kyetuleka kyeyatukkiriza oba kyeyatulagira kyetukola tetukola kusinzira ku buwangwa era kino mukitegeera abasiraamu bwe mubanga mugaba bawala bammwe oba mufunye abasajja mu kika kyamwe bazze kuwasa mujjemu embeera eyo ey'ekyalo gwe taata w'omuwala ate weebuzaabuziza otunudde eno oleesa omusajja mwategeera obuwangwa ye omusajja amanya azze kuwasa wa musiraamu najja asanga omushiriku ali mu kikofiira ekisepeewo nga yamubuuza ebibuuzo nti mutuuse abagenyi nti ye naye mwe mukyamyewe womwekakasa taata tetusuubira musuubira busuubizi tuggalewo noza wano si beba wano nimudda mukwefuulingafuulinga obadda twogera ku masimu nga mwe muli ku masimu tutuuse ewaka mweri mukwesiri mukola ki mukwefuulinga tuli mu lukiiko lwa kyalo mwetaga ne mufuna abakonga bakyankalamu muli mu lukiiko noza siwe wano katukome obadde mu motoka zaabwe balabe nga zambuka nti bono tebamanyi byakusaaga mubakubire duka ogendeyo lwaki mubuzaabuza abantu meeting bazituuza bwe muzituuza omukolo gwe gumu ekifo kyekimu ate mugamba temubamanyi mwaleese omusajja amanyi shiriki bulungi naneko batagaza katambulamu ng'omuganda kati bikula ku ntumbwe baagala otambule ng'omuganda bategere ekikakyo bikula ku ntumbwe bategere ekyamaamawo bakusomere nabyo ekyomuwala omuwala wa kikaati nenyina wa kikaati bamale babuuza akulira abashiriki mu lukiiko olwo waliwo ekiziyiza tewali kyagaali mbwawo nga muwasa kati singa kibaddewo nga maama waŋŋonge n'omulenzi azze waŋŋonge temwababuuza nti banajja jale tukyala twali nabo mukukyala nti nimutabuuza bintu bikulu webityo nti anti akati ndeka naawe mpulidde omuvubuka mpulidde erinnya lya ŋŋonge ate mwanyina zaali mu nju yo si waŋŋonge temukola bintu ebityo naawe sibira mu bino naawe astagfirullah Allah ndaba atya bintu webiti olina wasiriwaza abantu Allah ndaba atya yabikugaana olugira nga yekandaga nga akwata akagaali ke tekaliko na mipiira jaggwako dda kali mu mbeera mbi naye nga ye mulogo w'ekyalo ngaavuga nga agenda kati nga muzeeyi agiraawo tukoze tutya takati nammwe nabagamba amannya mwogere mu malala kati nange sinagaswala ku kyalo mugende kuswala ku kyalo omanye ekyalo kyoti okuswaliramu byekyakakola nga tomanyi abantu bakoze ebintu kutidde olinajja ku ntaana ya nyina n'atuula kuli bwereere nakubira kuli obuyimba bw'abalongo nakuba obuyimba omusawo yamugambye sawa 9 toyisaamu eddakiika otuuka ku ntaana ya maama girambe emisana tolugenda ku ndaala nozukusa omuzima ogutakumanyi gujja kukutuga webake kuli kyabugazi ali bukunya ku ntaana ya nyina oba kusanga ku ntaana eyo bagenda kukolera ki so baganda bange abalungi abasiraamu ab'ebitiibwa nze sigaana kuba nti oli muganda kuba nange ndi muganda ate mpulira am proud to be muganda sigaana kubeera munyankole kuba nange ndi muki ate ndi munyankole
buli muntu gwolabe eggwanga lye gumuleke mu ggwanga lye. Munnange ekikowuniso kimanyi bwe muba munyumya mu lulimi olutali lwammwe yadde ng'olumanyi obuwomerevu bwofuna tewenkanankana ng'owulidde ayogera olulwo. Newunya nga abasomesa abatukubira nkwogera Oluganda ku ssomero omusitaafu balinga baba batongoza Oluganda era onyumya n'omuntu mu luzungu ng'oli muna Uganda awetaaga okuseka toseka nnyo toseka bulungi olaba nti tebitegerekese nene munamudda mu Luganda muyinza okulekanira baasi yonna nti bannange temulekana nti mutusonyieko bannange anti olumadde ndodde okumulaba olaba omuzungu ne muzungu munne nga banyumya naseka gonolaba nti katoka kati aseka mbiki nga bo olulimi lwabwe yaba yategeredde ekiddako neyetegeka agenda kuseka. Kati obuwangwa kikulu kasita butakonagana na ddiini nti buli muntu yeyagalira mu ekyo kyamanyi era kyakuliddemu okugjako eddiini kyemugambye kino nkiganye ekyo kyateeka ebbali. Oba onteeka kyegamba ffe tuli basiraamu Abaganda oba oyagala oba toyagala. Kati olaba nga tukususseeko ng'obatika sabbuuni ng'ofuna woweerera kubanga tokyasobola kunkyusa sinza kufuka kati munyankole mama yakeerewa era alina kunzaala mu muki mu munyankole naye yagwa ku muzeeyi muniganda munne ne batta ekyama kyabwe nzuno navaayo dda kati olina kunzizaayo wabula nsobola ŋŋaana obuwangwa bw'Abaganda obukontana naki n'eddiini nga boolaba Abaganda abamu bwe baagaana obuwangwa obukontana n'okwagala kw'emitima gyabwe nga buliwa ng'okulya enkoko ku sayidi y'abaki y'abakyala nga buliwa ng'obuwangwa obugamba nti omuwala tasika omuwala tasika. Otuddayo ku buwangwa obutuufu omwana omuwala mulumbe lwa taata we nga bagaba emmali ya kitaawe abeerawo nga mujulizi nakulaba baba kyafunye ekinene gwaba yekuutirizaako kubanga mu buwangwa obutuufu emmali yonna ebeera mu buyinza bwa musika. N'abawala babawo empale za muzeeyi waabwe ennene ezo ebikopokopo ebyo biki butaasa era ensonga gye bawa omunaabawo ebintu nga tabiwabba bigende mu kika ekirala ebintu byaffe bina kusigala wano muwe bano abalenzi bajja kusuza nga banyinaabo. Ddiini negamba lirijali nasibu mimma taraka alwalidani walaqrabun walinisa. Allah yagamba nti abasajja balina omugabo mu muzadde kyalese n'abakazi balina omugabo. Wallahi nze nali mwana muto nga nkyagenda mu nnyimbe togendangayo mwana wange ffe twagenda tetumanyi busiraamu bwe baalinga bagaba emmali y'omugenzi abawala tebaabawanga ate baalinga bamativu kubanga obuwanga kyebukola ki nga olaba yafumba enkoko namba nate tebaalinga bamativu nnyo ku kyankoko baali batano bakuba basajja bedda baali bakubi ku kulya akusonyiira ensonga yonna naye okulya baali bazibumu koza akawatiro ayinza okukakulekera yakawanga baana balenzi abuza akawatiro gye kaalaze. Abasajja bedda mmwe temuwangaddeeko abasajja bedda baali balya baayinanga epakuli zaabwe nga ziri abunomo ng'eggama ziri arrogant akwata gama bwati tasobola gitusa ku mumwa yonna kuba yalinga mutampeka oba bbiri kati ng'afuna akopa akatono akawummuza ajja munazza muno nakuba ajja munazza muno nakuba kati jjukira olwo akubirako ettooke yalinga emmere wano mu Buganda. Kati waamala ebyo munne najja ne bafuna akatebe kalinga kekasuulawe kati omugongo bwe kati n'atumya olugundi lwa muwogo yennyini yava okulya amatooka ate yagudde ku muwogo ne munne banyumiza okwo bannange atujja genda ndowooza edda leero omugongo gumpisiza bubi nnyo nakata oluwayi ate aba akyali awo fene n'agwa ani ali ku fene taata nze ndiyo nti onudde aliwa ow'okuttooyi oyo leeta
ate tebalyanga buno obwebibiri buno basala luwayi basalaga mwe basajja bazira atajja kufa wallahi abasajja balyanga n'abakazi nno abantu bedda baali balya omuwumbo gw'emmere ngoloza abako bajja naye nga yaabwe yabawaka ne bagirya basiibye ku ffene bakalirira mu lumonde balyanga tebalemalanga naye kati ennaku zino ogula kiro y'omuceere ne mugyetoolola gwe n'abaana ne maama waabwe baana bana naawe ne maama waabwe kyokka nakawere nebalemerawo novawo nga otakula amannyo omuceere ne gukusokoza ate amannyo sedde balinanga amannyo nga balinanga emberenge bazitanga batya zemwalyanga amanyi ga vu titi zakalubyemu nno zino naye akati ffe ne popukoni zikunyenya amannyo allah atuwejja naku eduniya layika ekoze eki tetambudde bulungi wabarakallahu fikum wajazakum llahu khairan nsaba allah atukumire obusiraamu ate waba atusa okutujjulula atujjulira ntuli basiraamu bakadde baffe bonna byajjulwa so allah abagaziyirize kabbuli zaabwe abasonyiwe ensobi zaabwe ngaebitonde atusinkanye nabo mu jjanna firdausi l ala wabarakallahu fikum subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.